Eno ye channel y'essuubi eyadda is still hope. Twagala nnyo gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awali emitala amayanja. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero tulunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo Mwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kakati waliwo akatambi akatambudde nnyo ku mikutu gya social media nga kalaga omu looza ku bakalidinaali ow'e Roma yasindikiddwa paapa mu kitundu kye bayita Catania. Catania Sicily. I think ekyo kiri mu Italy eyo. Kakati babadde n'omukolo mu luzungu we bayita coronation. Gw'atamanyi ekigambo coronation agenda kunnyonnyola. Kati kisinza okuba nga kibobbya abantu omutwe kwe kulaba oyo priest ng'akutte akawanga ak'omukyala gwe bayita Saint Agatha. Saint Agatha oyo yafa emyaka miyitirivu emabega nga ogezaako okutaganyula ebyafaayo biraga nti waliwo omu abakulu oba mu Roman Empire I think yali ayagala omukozesa kati n'agaana era wagaana bamukolako effujo lingi nnyo okuli kumusalako amabeere n'ebintu ebirala. Kakati ndowooza Abakatuliki ne bamutwalanga omutukuvu ne bamuwa erya Saint. Kakati akawanga ako baali bakatereka babondwa omuntu wafuuka Saint bafunako ekitundu ku mubiri gwe ne bakitereka somewhere. Kati kyasinza okuba nga ate kikanga abantu kwe kugyayo akawanga akakadde akabulaaka ne bakalaga ensi yonna wabaddewo awo ekibumbe ate ne bakatuuza mu kibumbe. Abantu ne beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Kankutwaleko e Catania olabe ebyabaddeyo nze nsije nkunnyonnyole. Ebintu bino twabyogerako dda teri kipya. Abasajja bakola ebintu ne mmwe temutegeera. Okitegedde? Temutegeera kubanga when we speak mwe mubitwala for granted. Naye nga abasajja bali mu waliwo kye batambuza. Okitegedde? Kati sooka ogende Catania eyo olabe ebyabaddeyo. Ojje nze nkutemera ensonga ku nsonga.
Why is a human skull being placed inside this golden statue? This is not a royal coronation in the usual sense. In Catania, Sicily, the skull relic of Saint Agatha was presented to the faithful before her reliquary bust was crowned. Saint Agatha, a 3rd century martyr, has been venerated in Catania for centuries. The ceremony formed part of celebrations marking 900 years since her relics returned to the city in 1126. Cardinal Pietro Parolin led the solemn rite. For believers, the crown is a sign of honor for a saint remembered for ndowooza obiraba byabadde Catania abamu tebyabasanyusizza naye nga bo abakatuliki bo byabasanyusizza. Why? Most of them they are kept in ignorance. Tebamanyi kigenda mu maaso, bo bagoberera bugoberezi. Naye kati gwe alina okubikkulirwa omanyi kyekitegeeza. Kakati yabadde coronation. Bwe tugamba ekigambo coronation kirina keywords nnya. Ndowooza onootegeera kino ojja tegeera ogwo omukolo ki ekyabadde mabega waagwo. Ekisooka coronation mubeeramu the crowning. Crown, the main symbol of power placed on akabonero ak'engule ndowooza era wagirabye nga batikkira akawanga ne weebuuza kaakoze eki? Okitegedde? Kaakoze eki? Lwaki bakaggyeyo mu biro bino? Ebibuuzo bingi by'olina okwebuuza. Kaakati baakatikkidde engule. Bayibuli ndowooza ogimanyi bw'osoma okubikkulirwa. Yesu alina engule. He has the crown. Kale bakutte kano akawanga akakadde aka Saint Agatha nga bakugamba ovuki tolina proof oba keekake ekyo kyenjagala omanye. Bo baakugambye kati bw'olina okgenda n'ekyo ne bakakuroninga ne bakatikkira engule. Ekyokubiri, the oath. Mu coronation mubeeramu oath, okuba ebirayiro. Okitegedde? Okuba ebirayiro, okukola ebisuubizo, ojja kugoberera amateeka n'ebirala. Kati ekibuuzo, ebirayiro badde bakuba byani ye nga bagenda kugoberera amateeka gaani? Kuba Katonda tasobola kubeera in such ceremony. Yesu asobola kubeera mu mikolo egy'okuleeta obuwanga obw'emyaka 5 abeere omwo muli butikkira engule naye abibeeremu. Kakati kyekyo ekibuuzo namba 2. Mu coronation mubeeramu oath. Ebirayiro bye baakubye babadde babikubira ani? Ye amateeka ge balina ofollowinga gaani? Ani agabawadde? Ekyo kibuuzo namba 2. Ndowooza ogenda funa answer. Ekibuuzo ekyokusatu, mu coronation mubeeramu anointing.
okitegedde mubeeramu anointing okwoyo omufuzi era ndoza tewalabe nga bamufukako akakawa nga bakafukako amafuta naye amafuta aga mirundi ebiri bakugana butowamu gwe babafukako gwe bagula wali twogera ku spiritual anointing kati sitaani nayo kimanyi alina amafuta agage alina amafuta agage kati naye ababa bafukako ki amafuta kati ekibuuzo nga lwaki akawanga ako baakanointinga oba lwaki sitaani aba akayiwako amafuta ge kagenda kukola ki number 3 kikulaga nti that's not only a skull of St. Agatha, it's something different. Ekintu ekyokusatu kyolina okuba nga weebuuza kye bayita the celebrations coronation ebeeramu ebijaguzo babadde bajaguza ekibuuzo babadde bajaguzaani kubanga we as Christians we celebrate Jesus si kyekyo kakati awo badde bacelebrating ani is Jesus among that ceremony answer tolina kati ebyo womala obyebuuza mu mutwe gwo n'omanya nti guli omukolo ogwakoleddwa it was something different demonic okitegedde kyabadde demonic nnyo era byonna ebyakoleddwako biraba it's so shocking jayo akawanga k'omuntu ne mukatikkira engule wabeerawo hidden agenda kubanga oli yafa tugeze yafa akati newomuteekako engule there is no meaning so kati mwe bajja balimba nti tumujjukira teyeeyonoonesa kuba era kye babagambye yeeyonoonesa yafa olw'eddiini yawaayo omubiri gwe nga saddaaka kubanga oli yali ayagala empura ndowooza ayagala kubanga ate ajjula ebitannajja omuwala n'akola ki n'agamba tewali kugikwatako namba constitution tolowooza birala kakati bamujjukira mbu naye baisitaani ono mukalabakalaba olina okuba ng'olina endaba esukkuluma ku y'omuntu endaba ey'omwoyo omutukuvu era nalaba emikolo egyo neŋŋamba magayi balina kye bali kuleeta so kati that was initiation of something ngaye mwalaba bino ebyali kusomera erimu ebya prom party webyaliwo ebyaddirira mwabikola ki mwabiraba kakati weba nga balesa akawanga ako waliwo ebijja okuddirira awo waliwo kye bali kuzuukusa simanyi oba obitegeera bulungi bino ebiro olaba ebintu mu ndaba eya bulijjo owedde weetaaga okubaako n'amaaso amalala ag'ebuziba ag'omwoyo agalabira ewala abamu babitutte abamu beebuuza naye akawanga kakati twakugamba sitaani yava mu kusamira okw'obuyumba bw'obusiisira buno bumamayingi ya poole ayita kyaliyo naawe era woba omulowooleza awo ate gwe owedde ebintu yabigonza kati ekyo n'okusamira enjawulo ziiro okitegedde bwe bikyukiramu kaakatono nti bino biri so modern togenda labako nsansi nga bakuba ensaasi togenda labako nga banyenya endege togenda labako nga okitegeera naye ate bino ate biri mu dangerous why people embrace it unknowingly abantu babyaniriza mu butamanya nga tebamanyi bo balaba kya bulijjo kumbe they have accepted manyi oba obitegeera kazira people we are happy
Henry Priest yaze n'alaka akawanga n'akabalaga ne bafa essanyu. Then I ask myself, why are they happy? Kiki bano bazibe kitegeera. So waabaddewo awo ekyakoleddwa, ekyazuukisiddwa n'ekyasimbiddwa. That was not just a mere gathering. Bagisena St. Agatha coronation. Kati nkuwadde factor nnya eza coronation, oba ozitegedde then ojja tegeera ekiri emabega. Oba ozirabidde kanzikuddiremu. Kubaako cloning, kutikkira, ebirayiro, okufukibwako amafuta, ate n'okujaguza. Ate byonna otandika obikubyamu n'obigattagatta, ogenda okunyiga equals nga answer tetegerekeka. Why? Kubanga as believers we celebrate Jesus. Yesu amulabyewo. As believers we are anointed by the Spirit of God. They are anointing something else, or they are being anointed by something else. Ekyokusatu, we believers oath oba ebirayiro tetubikuba na buwanga. Ours is between we and God. Tegedde. Kati bo babadde ku kirala. Ekyokusatu cloning, okutikkira. Engule gye bamutikidde yabadde nga kaddulubaali. So wabaddewo awo ekyakoze eki ky'otaategedde naye nga amazima kyazuukusiddwa, kyenyinza okuba nga nyinza obutaki disclosing nga wano. Naye ffe abalabira ewala n'abaaliko eyo mu Bwakabaka obwo tuba tutegeera abasajja kye bapanga. Bangamba nti weenyweze, nyweza okukkiriza kwo, nyweza ekyo kyakuweebwa kireme okukuggyibwako buli bwetugamba. Okitegeera. So ebintu ebimu oba ebintu ebimu bye baagala twembuleesinge. Oba ogera kusinza ensolo tolowooza nti bagala bireeta mu ngeri eri scaring. Bagala bireeta in the very modern way everyone can embrace. Okitegeera. Kati ebintu bye bagala bireeta mu ngeri eri easy, people will embrace it. Engeri ya bulijjo. Kati abantu bo bati kimu kyokka kye abasinga kye lwaki kawanga ne beebuuza ne bakomaawo. Naye abantu abasinga tebagenze buzibawo ekyo kintu kutegeera. Ekitegedde okuleeta akawanga ako in public waliwo gye baasumuludde. Abazajja tebakyatya naawe, tebakyatya. Kuba oludde bamanyi abantu abasinga bazibe. People will not ask themselves questions to get answer. Abantu tebajja kuweebuuza bibuuzo. Abantu tebalina budde bwa kubuuza Mwoyo Mutukuvu bibuuzo. Bo baakirese nga bwe baakirabye. Kati ate bo baba basikowalinze. So bibyo byabadde Katani eyo mu ggwanga erya Italy eyo. Bajjukira St. Agatha nze kyesikkiriza ababaddewo ekintu ekirala ekyabadde kiyisibwawo. Fact ngenda nfuna obudde mbaddiremu the New World Order. Ngenda tandika ku AI kuba ndaba asusse. Artificial intelligence. Ngenda gikusunsulira kati bulungi. I think starting next week olunaku nja kuwaayo party kusunsulira artificial intelligence eyo and how people are going to embrace the mark of the beast. Abantu bagenda okuba nga banywigira akabonero ak'ensolo. Akabonero ak'ensolo tebakulimba nti bagenda kakuwandika mu face. Akabonero ak'ensolo ebitundu 9 ku 10 kagenda yitiramu AI tekinologiya. Ebitundu 9 ku buli 10 mark of the beast agenda yitira mu tekinologiya.
out of which by now kankubulire era almost ebitundu 9 ku buli 100 kyaggwa dozimbibwa. It is processing slowly. Ibyo bayita artificial intelligence kankubulire. Ogwado kiwawulize AI omanya amaanyi agali emabega wa AI mulokole. Sajja bazimba ekintu abanaasigala nga bayimiridde nga tebavunamidde AI kyekiri nti ensolo egenda kuwaliriza. Ssaawa zino AI afuga abagagga, AI afuga abaavu, AI afuga abanene, AI afuga abatono, abakulu n'abato. AI kati abafuga. Institutions zonna AI ezifuga. Companies ezisinga zonna AI yazifuga. Obadde tokimanyi. Kitegedde? Kati abalokole AI ali bafuga. Ensi AI. I'm going to expound that. Kanetegeke starting next week. Mbanera video munzijukiza. Ogategera nti gobo okyalooza nti the mark of the beast eriwala nnyo egenda kuyitira omusanyi mu mpiso ebyo bakulimba. Omanyi nga onoobanga oyina topic twali tusoma kusomero njo fena twagenda kusomero bakuwa topic eyo mukoma ogigenda ebuziba bakuwa subtopics gulanga topic egejja akali akatono nga kagejja kati mwabamu muli ku subtopic simanyi mpiso simanyi covid waliwo topic yennyini kati yo topic gye tugenda okwatako nsabire kuba erimu bingi erimu bingi. Yesu muwe obulamu bwo. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero nzikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozera mukama waawo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda obulamu. Amina era amina nnyo ddala. Kaneetolemuko katono. Wenzira yakuwa kitundu ekyokusatu ekya NTV ekyomukyalo oli bambi. It's so shocking. Bwe naba nfunye obudde nja kikuwa, naba sifunye budde nja kifuna olunaku olw'enkya. Musibe bulungi, mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.